Bange kyonna ky'osinza okubanga teewo otuwuliriza ffe eno eredio yaffe avuka ab'omulembe omutebi onakolerayo kati niye ku quarantine bowadom muli waka mwenna mwebowa I know ojolowooza bintu bingi nnyo mu kwebowaako niye obadde okimanyi buli we weebowa omwoyo guba gulina ekintu kye gukugamba. It's a sign of communication nti omwoyo gwe gukugamba nti waliwo ekintu ky'oli mu kukola ekitali kituufu. Oyina ensonga lwaki Katonda yakuteeka ku nsi n'akugamba nti you're supposed to do this okituukirize. Ffe kye tuyita bowadom. Njagala okiteeke mu bwongo nti mu kaseera kano bantu bangi bagenda okujjayo bannakigwanyizi buli ayagala okwefuula nti akwagala nnyo masimu mugala bagavuga. Beboye mwe mujjidde ne ba ex. Olw'okuba oli bowadi tokwatakwata masimu g'abantu batalina makulu mu bulamu bwo. I'm talking about the exes. Numbyemu. Waliwo mpeeza kabisa. Dije. Mbusenga Sophie yebale kasitiri yako. No, just nyije kagundi kagala kujja kasimpoto. Kasimbo wanzo kali kujjeyo. Leka. Ni mulungi. Ekigera mkwano. Kubanga buli muntu abayo n'ensonga lwaki abeera yawukanye n'omuntu. Njagala ojjukira ensonga lwaki wayawukana n'omuntu ne ex wo. Oba ensonga zo zirina oba ensonga yo. Tugambe essaawa zino mwana karantini mwe tuli bwafunyeemu ku bwongo obutegeera nti waliwo amakulu. Bakuweereza akameseji. Bakuba amasimu bagafiiramu olw'okuba tulina byakukola mukuba amasimu gaffe mugafiirako. Bakulu. Banne mukyawa. Mukyawa. Wakashegera essaawa zino nti tukyawa. They're going to use you as a kind of drama and you're there to entertain them. Lwaki tebabeereyo n'abe baalaba nti baalimu amakulu babeere mu mayumba gaabwe ne babasanyusa. For you are there just there replying every message ejja ku WhatsApp every message ejja ku simu yo because you're bored my dear. Onootuukadde gy'olaga. Ono etekisi esobola okukyusa obwongo bwo. Ogenda kuligaininga otya okutuuka gy'olaga ng'oli mu kudda mabega gye wava. Waluka gayi naye luyimba oba lwali lwa bizibu family yateekamu layini eyo. Otegeera? Nzire mu byemmaze olwo ndituuka ddi. Aho otegeera. Njagala obikula obwongo bwo obikule new engagement. Mukana kaseera funa emikwano egigenda kugasa. Ku internet okwo kulira abantu banyu balina ebirungi bye bafunyeeko. Naye gwe oli ku internet oddamu message z'aba ex bo. Mulimu abantu oyinza okuba nga balina ekyamakulu kye bamininga mu bulamu bwo. Okwata amasimu g'aba ex okunyumiza ebiboozi ebyayita, you know Tebi, Manange, you were so special. Now you're saying me that I was so special because you are bored. You've called it Tebi to entertain you. Mwegalira akomewo. You know, negalira akomewo bannange singa no bannange mbadde mbeera kumpi tewanditambudde n'ojja n'ondabako. Ebiboozi byalimu ebiboozi by'okumwenge. Right now obeera ng'owulira oli bored. Just call your ex. Tali ajagana jikwata. But again, nze nkulabudde. Don't entertain them. They disinvited you. Naye abandi tone tolina makulu. Nandi Tebi tolina makulu. Make new engagements ezijja okufuula omuntu ow'amaanyi wa quarantine awe. Otherwise, mubeeremu ebyo mudda mabega. Ffe tugenze. My name is Sophie Taibe, Miss Kaive. Bufunze otutadde tukwane. No. Seriously, no. Turn it up. Love is not a bed of roses. I love you, and I will never give up on you. You're my man.